988-8 www.radiobudufm.com. Tuli mu kibuga Masaka wano we tusinziira ne tukuweereza ebigambo bino byonna. Amannya nze Mulangira Kalema atereddewo olunaku lwa 6 omwezi guno ogwokusatu oba gwe tuyita ogwamugulansigo mu Luganda nagwo tukututteko akabanga tugutuuse mu makkati era tugenda kugumalako. Tukwaniriza nnyo webale kubanga weekuumidde ku Radio Buddo ey'omuntu wa bulijjo. Essaawa ziri 12 zennyini tugenda mu pulogulaamu yaffe ebirwawo byerabirwa ne mukadde waffe Ssaalongo John Jones yakuze kinaaniina Kaabaleega musajja wa Kabaka Roteriani mukwano gwa Paape yamuweereza obubaka waali mulamu nnyo era tugenda kunyumya nnyo era olwaleero emboozi ye ajja kubuuzaako obubuuzo awo nkubuulira ekipya kye tugenda okwogerako. Njagala kusooka kusaasirako mwenna abafunye ebizibu ebitali bimu. Twagala okusaasira ennyo mukozi munnaffe Koobu George William olw'amaama kitalo nnyo. Maama twamuwerekera ekaalumaga mwenna abaaliyo mu kuliko eyo ate ne twagala n'okusaasirako mwenna abalwadde abalwazizza abantu bammwe nti kibi nnyo kibi ddala. Twagala okwebalizaako Mukama Katonda abafunye ebirungi naye okusingira ddala twagala kujagulizaako mukama waffe Managing Director Dr. Ronald musajja gy'agenda yakuzizza amazaalibwa ge ag'emyaka 60 ku lunaku lwakusatu lwabadde lwakusatu wiiki eno gye tugenda okumalako yagakuzizza ne yeebaza Katonda olw'okumukuuma ate n'ebyo by'asobodde okumutuusaako. Tukuyozaayoza nnyo mukama waffe Managing Director ate okutuuka ku myaka egyo tukusabira otuuke ne ku myaka gya Ssaalongo John Jones 120. Ssaalongo sokubuuze kubawuliriza bakuwulira mukyano banaffe abatuwuliriza naye mukama wange mbadde mulwadde era wakimanyako badde mugonvugonvu nekakati sinnatereera bulungi era n'eddoboozi abawuliriza muliwulira nga siri eri lyawe eddungi ennyo. Njagala osooka oyozeeyoze mukama waffe Dokita nabadde sindikitegedde Ronald amiina musajja gy'agenda yawezezza emyaka 6 egy'obukulu yawezezza 6 muyozeeyoze kitundu kya myaka gyange era kumpi kitundu nakubulyako yazanya ne batwali bange yazanyanga nabo yazanyanga nga naye mwana muto nga mwana muto ng'agiye wange awe kumbu ne bazanya ye nali incharge w'ebizimbe bya kumbu nga abazungu baofiisi abakulu mwe basula kati nange bampaamu ekisenge ennyumba naye mukama wange oyo yajjanga n'azanya ne batabani bange baaba era njagala nnyo naye ng'olina emyaka ng'emeka aniye nalabanga akavubuka naye nga kalenzi simanyi nti alivaamu omuntu bwati nti alivaamu omuntu ow'ekitiibwa ate nze mutya nnyo naye ye bwandaba ati ajjukira nti gwe wamukuza. Kale mukama waffe tukuyozaayoza ne Ssaalongo John Jones akuyozaayozezza okutuuka ku mazaalibwa ago. Tukwagaliza otuuke kujja Ssaalongo John Jones awo we tukwagala tukulabire. Olwaleero Ssaalongo John Jones Obuganda buli mukeetero ak'okukuza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 7 egy'obuto. Era ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogujja ogwa Apuli wagenda kubaawo emisinde gya Ssaabasajja Kabaka nga tukuza amazaalibwa ge. Naye wano otuleetedde eggulire lino awuliriza olupapula lw'enkutte luno lwa Ssekanyolya lwali lw'Emmengo lwatandikibwawo eyo mu myaka gya 1905. Olupapula luno eyo mu 5. Ssaalongo John Jones ono kozi watugamba nti okugenda mu Ssekanyolya wavaawa mu Uganda eyogera mu Taifa Empya Kabaka yampasula Kabaka n'akupasula nampasula eri mu Taifa Empya baali bampa kingi
4,500 naye sebuha nga biyitirivu kati olwo kabaka bwakupasula nampita naganja nti eri tosobola kuvaayo twataddewo olupapula lw'emmengo muga nti ate oyogera mukama wawe nziramu nemugamba nga mwogeranye maaso ku maaso ku maaso ne beene ati obutuusi alyanga nti kati eri bakubadde bakwamnako oyo tebabadde bampa singi 4,500 kakati nakubira edita eyali minisita Mami Lubowa namugaa nti ejonjonjowuno naye tumupasule ave mu taifa empya ajje mu Ssekanyolya ekyabula akkiriza nti akkiriza kirungi kati bwe nagenda okubuuza ne baŋŋamba nti bajja kumpa singi 65 nembuuka mukyo ngwezo siyete empitirivu 65 nga mpitirivu kumpi n'abaami ab'amasaza mu kiseera ekyo gale bafuna naye nga bavuga mmotoka ekyo kaakati awuliriza njagala kutegeezaako nti Ssaalongo John Jones atuleetedde olupapula olwo lwe yawandiika eggulire erikwata ku mazaalibwa ga Beene kati Ssekabaka Muteesa agaana mu ogumu ng'aweza emyaka 41 egy'obukulu era ebiseera ebyo ne Ssaalongo John Jones naye yali wa myaka 41 si kyekyo kubanga Ssekabaka okumwagala baali bazaalibwa kumpi lumu ku lunaku lumu kakati awo singa Ssekabaka waali ne Ssekabaka yalibadde mu myaka 12 ng'atambuza gwa 13 eggulire lino lye njagadde olwaleero tubasomereko nga ne Ssaalongo aliwulira bye yawandiika byennyini ayinza okuba nga takyasobola nakubyesomera naye katubisomera abawuliriza bye yawandiika mu pulogulaamu yaffe eno mu biwandiike olupapula mbagambye ebyo lwa Ssekanyolya mujja kunoonya olupapula olwo olwa wakati abanaaba basobodde abakuuma ebyafaayo mujja kusangako omutwe omunene ogugamba nti omwagalwa w'ensi eno azaaliddwa olwaleero bya John Jones. Ebiseera ebyo wali tonnafuna kitiibwa kya bwa Ssaalongo mwaka gwalinga gwa Kandabe 41 yawulako 2025 ogiyinza okuba nga lwali 19 7 mu nali nfuye obwasaalo wali obufunye nakobufuna emirundi 2 zaalinga 7 mukama yanjagala nnyo nakabazaala emirundi 2 kaakati eggulire lino omulungi awuliriza ligenda bwe liti nti olwaleero Buganda abantu baamu n'abantu ba Uganda yonna bali mu kujaguza olw'okujjukirirako amazaalibwa g'omwagalwa w'ensi eno Uganda omufuzi ow'oku ntikko asooka omutwe gwa Uganda kweyimiridde mu kwefuga kwayo. Ssaalongo ekitegeeza ndaba oddigana ekigambo omufuzi omutwe gwa Uganda olwo yali pulezidenti ng'ameefuga gawedde nga tumaze okugafuna ng'olwo ye pulezidenti. Amazaalibwa gano ge ga Kabaka wa Buganda era pulezidenti wa Uganda Sir Edward Frederick Muteesa Walugembe Luwangula. Obuganda gwe bumanyi nga empologoma ya Buganda Omutanda Ssaabasajja Magulunnyondo Beene Ssaabataka Ssaabalongo Namunswa Bwaffe Sseggwanga Nantawetwa amannya gonna era nga mugamuyita Ssaalongo ebigambo bino nga wagatta bingi nnyo. Amazaalibwa g'Omutanda gano ge g'omyaka 41 Bukyadunda amututeera mu nsi ng'amufunzeeko eddusu okuba omukulembeze w'eggwanga lino nga ye muntu gwakkiriza okukulembera abantu abasoba mu bukadde 9. Ebiseera ebyo nga Uganda yonna erimu obukadde 9. Ab'amawanga agatali gamu n'okusinga nga ye kabaka w'abantu abasoba mu bukadde 2 nga ye kabaka w'ensi esinga okukuŋŋaaniramu abantu abava mu nsonda zonna ez'ensi esinga okubaamu eddembe.
ekitegeeza Abaganda ebiseera ebyo nga tuli mu bukadde nga 2. Uganda yonna eri mu bukadde 9. Okimanyi nti kati Uganda tugenda mu bukadde 5. Amawanga mangi ag'ebweru geeyiye muno. Ayayaya. Owuliriza omulungi awulirize egguliro lino linnyumidde nnyo. Wali emirembe egisinga mu bitundu. Nga ye Kabaka eyawaayo n'alaga bwalumirirwa ensi ya Uganda ayagala abantu be okuba obumu, okulekerwa eddembe ly'okusinza. Kabaka ayagalwa nnyo abantu be era mu biseera ebimu eyeewaayo okutuukana n'abantu be era Abaganda bwe bagamba nti w'oligwa ffe we tuligwa. Okukujjukizaako akatono omusomi gwali mwaka gwa 1924 mu mwezi gwa Novemba nga guno ng'ennaku z'omwezi 19 ng'olwaleero mu nnyumba ennangira ey'obwakabaka bwa Buganda Ssekabaka Daudi Chwa II n'omugenzi Irene Namaganda Namasole omulangira eyabatizibwa erya Edward Muteesa n'azaalibwa ku kasozi Makindye mu budde obw'ettumbi mu Kavumba. Mukavumba kassa akavumba sikategedde Saalongo. Akassa Albert Cook mwe yasuzanga abagenyi mu kayumba kiri mu kayumba kassa Albert Cook mwe yasuzanga abagenyi. Abaavanga e Bulaaya Ssekabaka mwe yazaalibwa omwo. Omukyala Nabikande erinnya eriyitibwamu omukyala abaazaalisizza omwana w'eŋŋoma aliba Kabaka nga bw'ayitibwa mu mpisa y'ensi y'Abaganda yali omukyala Namukisa eyayitibwanga Catherine Cook kati eyaziikibwa ku kkanisa y'e Namirembe. Amawulire gaatwalibwa eri Ssekabaka Chwa II ku by'okuzaalibwa kw'omulangira oyo era ensi yonna n'efuna okumanyisibwa kw'okuzaalibwa okwo nga kuyita mu eyali Kamalabyonna wa Buganda mu kiseera ekyo nga ye yali Sir Apollo Kaggwa. Ye yali Kamalabyonna. Siikunyumiza Kawonvu na Kagga enkuza y'omulangira wa Buganda yali eyemusaanira era omukyala Namukisa eyamukwasibwa okumulera n'okumulabirira akyaliwo mu Lubiri e Mmengo. Ono Saalongo yawandiikira ebyo, omukyala yali akyaliyo mu Lubiri e Mmengo. Amanyiddwa nga omukulu Victor eyava e Bukojja mu maka ga Kayizzi azaala Namasole. Olwo ng'empologoma ya Buganda ekyali nto oluvannyuma lw'omwezi gumu omulangira yabatizibwa Bishop Wills e Namirembe era omulabirizi mu kubatiza yayatula ebigambo bino era ne ku kkaada y'obubatize ebigambo ebyo byennyini byeyayogera kwebiri agamba nti ono yajja okuba Kabaka wa Buganda ng'adda mu bigere bya kitaawe. Ng'omulangira awezezza emyaka 5 yatwalibwa e Buddo era n'akwasibwa okulabirirwa Canon Grace era n'alabirirwa ng'omwana w'omu nju ya Grace. Ng'awezezza emyaka 6 olwo nga n'oluzungu alukuba budinda n'okufaanana n'olulimi oluzaaliranwa. Yasoma junior secondary nga bwagisomanga mangu n'okweyongerayo waggulu era mu kusoma kwe kwonna e Buddo nga talina nkizo na baana basomero balala era ekiseera kyatuuka ne mu maka g'Abazungu Canon Grace n'agavaamu n'atuuka okusula mu ssomero ne bayizi banne e Buddo olw'okusobola okuyita mu bulamu bw'abantu abalala so si obw'ekirangira bwokka. Avaayo mu mwaka gwa 1939 nga Novemba 22 kazigizigi yagwira Obuganda Ssekabaka Daudi Chwa II bwe yakissa omukono era amangu ago Namulondo ya Buganda
yatuuzibwako oyo yali asuubirwa era amangu ago n'ayitibwa Ssaabasajja Kabaka Magulunnyondo Kabaka wa Buganda. Newankubadde olwo yali akyali muto ddala kyokka ng'abantu b'ensi ekitiibwa ky'Obwakabaka bakimuwa mu bujjuvu. Yaddayo e Buddo okwongera ku by'okuyiga kwe okutuusa lwe yavaayo n'agenda e Makerere. Yatikkirwa engule mu mwaka gwa 1942. Okusoma kwe okw'e Makerere yavanga mu Lubiri e Mmengo era yasomerayo emyaka egyawera 3. Kyokka saagadde butakutegeeza nti mu biseera ebyo eby'okuyiga e Buddo empummula ze ezisinga yaziwummuliranga mu kisaakaate kya Mugwanya eyali omulamuzi. Yawandiikibwa ni Mukama. Ssaalongo John Jones. Buli luwummula ng'agenda ewa Mugwanya. Mugwanya ye yali omulamuzi. Waliwo ekyafaayo kimu ekyessaagala omusomi wange obutakikubuulira ku Ssaabasajja Kabaka ono ekiraga obuzira bwe. Kati tutunuulira obuzira bwa Ssaabasajja. Mbu lwali lumu ng'atuuka okugenda okuwummulako ekibutamo mu Buddu. Ekibutamo oba kiri ludda wa? Omanyiiwo? Ebukojjaabwe buno bwe bwali obukojjaabwe. Bwe baba badda kwe kusanga baali bava ekibutamo nga baddayo ne basanga envubu mu Lwera nga yeekiise mu kkubo mwennyini. Kyali kintu kya ntiisa nnene nnyo nga tebalina engeri nvubu eyo gye banaagiwonamu. Ssaabasajja yali akyali omuto ddala. Yava mu mmotoka n'agamba be yali nabo baleme kutya. Sinakindi nga kyali kakookolo akeefaanaanyiriza envubu. Era ekyamufaananira nga akazannyo k'omu Lubiri akaamanyibwanga nga Mavubiro. Abantu abakulu be yali baagezaako okumutangira obuteetantala nvubu ne yeerema, nga kyayagala kwe kugisemberera agikwateko akakase obanga ddala kisolo ddala si kakookolo bukookolo. Bannange ebigambo bino byonna bye ndi mu kusoma Ssaalongo John Jones yabiwandiika mu lupapula lwa Ssekanolya nga awandiika ku mazaalibwa ga Ssekabaka Muteesa ag'emyaka 41 egy'obuto ebiseera ebyo. Kakati tuli nno mu myaka oba emeka olupapula lugenda kati mu myaka gino giri mu 60. Giri mu 60. Ssaabasajja Kabaka agenze akwateko. Kyokka ng'amaze okukakasa nti yali nsolo ddala yategeeza kimu kyokka kya kusaba era n'essaala gye yakulemberamu yali egamba bw'eti: Ayi Mukama, tukusaba otuwonye akabi kano ke tulimu. Olwo envubu eyali eremedde mu kkubo yeeseebulula mpola mpola n'esegulira Kabaka w'ebisolo empologoma ya Buganda ayitewo. Ssaalongo, kino ekyafaayo ate nga kikulu nnyo. Kabaka yava mu mmotoka naye nga yetakakasa nti eno nsolo. N'amala okukakasa nti nsolo ate teyamukolako bulabe bwonna. N'asaba essaala. Katudde ku by'okusoma kwa Magulunnyondo. Mulungi awuliriza oli mu pulogulaamu Ebirwawo Byerabirwa. Ebirwawo Byerabirwa eno pulogulaamu tugikola ne mukadde waffe Ssaalongo John Jones. Yakuze emyaka kati awezezza 12 era yoyo gw'owulira. Yongera obagambe Ssaalongo nti wooli. Era gwe wawandiika bino. Wabiwandiika nga mukuza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ag'omwaka 41 Ssekabaka Muteesa. Ekyenvubu bakiyiseeko. Katudde ku by'okusoma kwa Magulunnyondo. Kwe bagamba nti yonna bye yayita yeeragirangawo nga bw'ali omugezi era nga bw'ali ow'omugaso eri eggwanga lya Uganda. Mu mwaka gwa 1943
Ssaabasajja yagenda mu Bungereza okweyongerayo okuyiga okusingawo, era mu biseera bye yamalayo Oweekitiibwa Nsibirwa yasigala nga ye leegenti we yattirwa mu 1945. Nga Ssaabasajja Kabaka ali Bungereza yakolerayo ebyamagero bingi, n'atuuka n'okuwangulira essomero mwe yali asomera ekikopo ky'okukuba ssabbaawa, era gwe gwali omulundi omubereberye ogw'essomero eryo ekkulu ennyo okufuna ekikopo ekyo. Era ng'ali mu Cambridge University, Ssaabasajja yatwalibwa mu bodegaadi y'abasirikale abakuuma Queen wa Bungereza okusoma obusirikale. Mu bakuumi abo tebakkirizaamu atali wa musaayi gwa lulyo lulangira. Bw'atyo ye yali wa bisaanyizo ebyo. Yakola byonna ebikolwa abasirikale abakuuma Queen n'akuuma ne ab'okuuma Queen. Eyo yafunirayo obwa kapiteeni, ate kati ali ku ddala lya Lutenanti Kano mu ggye eryo erya Bungereza. Eddaala eryo lya waggulu ddala. Eby'okuwaŋŋangusibwa kwa Ssaabasajja si kye tujja okuddamu okujjukira kati, ebyo tubyerabire nga nnyinibyo bw'atakyayagala kubijjukira era na kubijjukiza bantu be. Kozi olwo bino biwandiika yali amaze okuva mu buwaŋŋanguse. Ssaabasajja baffe Ssaabataka Empologoma Sseggwanga ng'alina obuvunaanyizibwa obuyitirivu obutamuganya kuwummuza birowoozo, kubanga ye Pulezidenti wa Uganda, ye Kabaka wa Buganda, ye Commander in Chief w'amagye ga Uganda, ye mukulembeze ow'obusikawutu mu Uganda. Bino ebitiibwa byonna byali bibye. Ye Vice Chancellor wa Makerere University, Seera ye Petroni wa Makerere College Union Society, ye Petroni w'abayizi ba Uganda, ye Petroni w'aba Uganda Hunters Association, ye Petroni wa Ntebe Club ey'abazungu, owa Uganda Foundation for the Blind Ugandan Society, Uganda Society for the Prevention of Equality to Animals, era ye Petroni wa Uganda Olympics and the Commonwealth Games Association, ye President wa Kampala Round Table, ye Vice President wa Royal Commonwealth Society, era ye Petroni wa Uganda Education Association n'owa Uganda Football Association. Era ye wa East African Institute of Engineers, ye Petroni wa Uganda Rifles Association, ye Petroni wa Uganda Amateur Boxing Association, era n'owa United Nations Association of Uganda, ye Petroni wa Uganda Red Cross Society, era ye Petroni wa YMCA. YMCA nga yali nga ya myaka gyadda. Bino byonna bimuwa okukola ennyo era n'okulaga ng'ebibiina bingi bimwesiga okubikulembera n'okuba omuyima waabyo. Amazaalibwa ag'engeri eno ne ku Ssekabaka Chwa II gaakwatibwanga, era aga Ssekabaka aga Ssaabasajja ono gatandika okukwatibwa mu mwaka gwa 1940. Waliwo ekyama kimu ekyantegeezebwa Mwamijje Kakoza Kayima. Kakooza wamma Kakooza, kale Kakooza Kayima ku buzira bw'amagulu nnyondo waffe mbulo yasooka okuyigga mu mawogolo eyo yatta embogo n'essasi limu. Nti era ye mu nsolo atyamu emu yokka njovu. Naye kaakati omulungi Ssaalongo, ebigambo bino byonna biwajjanga otunyumiza ku Ssaabasajja Kabaka ono, ngenza okutandika okubiraba nga byali bituufu. Omusajja ono yali muzira. Yali muzira. Era ate
nze ate bino ebyokuba nti yatendekebwa ne mu nkola y'ebyekinnamagye mbadde sinnaba kubitegeera bulungi naye abo tulaze wano nti yatendekebwa era ndani eyo mu ttendekero omutendekerwa abakuumi abakuumanga Queen ebiseera ebyo naye kati bakuuma kabaka muzira nnyo bwe namutiira ennyo mu 66 awo Obote ng'alungi olubi atte kabaka ajja obwakabaka ensi eno efuuke republic kati namutya engeri kubanga amagye ga Kenya ga Tanzania egajja okuyamba ku magye ga Uganda kakati emmundu zavugira ku lubiri awo ennaku nnya nga zivuga era ffenna abaali mu kampulumu nga tweggalidde naye nze nga nnumwa nnyo okumanya ebifa kabaka nageza nnyo okugyayo Moroka negenda nga naye bwe natuukanga mu kabaka njagala serikale nebaga Ludi Nyuma naye kati nenjagala nnyo okumanya ebyafaayo by'olubiri naye we namutiira kwe kutoloka kwe gyeyatolokera ffenna nga tewali amanyi naye bamutolosaawo omwami oyo yali wessaza Mumiransanafu ow'Emawogola yali muteesa n'amukumira omukyala n'abakooza yafa mu mwaka ogwo ebyo byonna abo bitubuulira era ne Ssaabasajja ono kabaka yasiima n'amukuzimbira amaka amalungi era ffenna bwali wakayita ekiseera ffenna nga tumanyi kabaka bamutidde mu lubiri era Moroka z'amagye zagyangamu emirambo ezikyula eruzira kati okutuusa nze lwenna bamanyisa ti Nnaabagereka naye ali Ruzira n'Omulangira Ssimbwa abadde atambula ne kabaka naye kyannewunyisa ennyo kwe kutuma omuntu ajja antegeeze antwale gye yali yeekwese awo si kikulu nnyo mu bantu bonna yatumyayo John era Mumiransanafu n'ateeka mu Moroka naye nga Road Blocks eziri mu kkubo n'atuusa ne bayitayo Lugusuulu n'atuusa mu maka ago twagenda okutuuka mu maka obudde bwe bwabanga bukya nga bamuggyamu nga bazingako akakeeka n'akatto nga bamutwala mu kisaka nga gyasiiba mu kasaka n'abakoozi ono kituufu nga yafumba akamere kaalya naye bwe natuukayo nandaba kabaka wange n'aŋŋamba nti John empale eno yokka gye nnina bye byokka bye nnina mu bulamu bwange n'emmundu eno n'emmundu yali agirina kati yali adduse ne Maalo ne Katende kati munnange okutuusa lweyambuuza ebifa e Kampala ne mukigamba nti Nnaabagereka bamukutte ali Ruzira n'Omulangira Ssimbwa olwo Nnaabagereka baali bamukutte ate nga bamunyiga ayogere waali kabaka waali kati gino emirambo baasuula nga busuuzi munaga akali munnange okutuusa namugamba nti Mukama era mu kiseera ekyo ng'Obote alanga ku leediyo omuntu ambuulira Muteesa waali yayogeranga singa miliyoni 4 naye nno miliyoni 4 mu kiseera ekyo miliyoni 4 Mukama wange nga zaali jingi ate oba Moroka watugamba yali egula siringi mmeka Moroka kuno yali ebbeeyi yali Rolls Royce nabuuza kabaka wange kale baba sister baba kale nno munnaye ndiko wendi naye n'okubirako edda bukya nnuma n'okubako edda tweyanzeko mujawuliriza twagala kubategeezaako obadde okyatunyumiza wali Ssaabasajja Kabaka
omunyumiza emboozi n'abagereka ali Luzira, omulangira Simbu ali Luzira, akubuuza ebifo e Kampala, awo n'akusiibula ne yeeyongerayo. Yali tannansiibula. Emboozi eyo wagitunyumiza. Namugamba nti kakati obudde ng'alanga ku leediyo omuntu anguulira Muteesa waali muwa miliyoni 4 kakati munnaye nenzirayo e Kampala ensirika tuusa ebirango bye gaggwa nga naye ategedde Kabaka amulemye okulaba kati ne bafuna mu Miransanafu ne bafuna motoka ya takisi yali evugibwa omusajja baali bamuyita Badru nga wettagga awo Enkoni kati ne bamwegaire amutwala e Rwanda kuba nange bwe namubuuza n'aŋŋamba nti munnaye John nga bw'ondaba nina kgenda Rwanda yokka gye nsuubira okufuna obuweerero kakati namugamba nti kale n'agamba nti kale oddayo e Kampala naye yongera okusirikira ekyama nekisirikira era Kabaka George bwe yampa n'ejjinja nga neebaza namanya nti ndowooza yeebaza okusirikira ekyama ekyo era naye yali amanyi enkolagana yange naye. Tweyanze gwe omulungi awuliriza, njagala okutegeeza nti eggulire lino linkutteko nnyo ne njagala ndibasomere. Ssaalongo wano abagamba nnyo nti yali munnamawulire omukukuutivu era okutandika okukola mu lupapula luno olwa Ssekanyolya lwe nsomyemu olwaleero yava mu ttayifa empya. Ssaabasajja Kabaka gye yamupasula n'amugamba jangu twakoze olupapula e Mmengo n'atandika okuwandiika. Yamaliriza eggulire lino ng'ateekawo akagamba kono nti oyo ensi eno Uganda gwetunuulidde ng'empologoma, y'oyo buli kaseera abeerawo mu kulowoolereza ekisaanidde eggwanga lye n'ensi ye, y'oyo akuŋŋaanyisizza abakulu banne okuva mu nsonda z'ensi, era y'oyo ensi eno Uganda kweyimiridde olw'obwesige obwamuteekebwamu, y'oyo omwana wa Ssekabaka Chwa II, muzzukulu wa Bukaajumbe, omugenzi omu gwe yagamba nti alina sipaaka ezisika n'okukubirwa enduulu buli waayita. Sipaaka ndowooza kati ebiriga bino ebigambo byammwe bye bakozesa ennaku zino. Y'oyo atambudde ensi n'amawanga olw'okunoonya emikwano gy'ensi eyo, olw'okunoonya emikwano gy'ensi ye, era y'oyo atakuuma busungu. Eggulire lino ndyagadde nnyo. Awuliriza bw'otunula obulango obwalimu bwali bulango ng'era bwonna buyozaayoza Ssaabasajja Kabaka. Waliwo wano abadde Light Cinema, abakulembeze n'abakozi bonna abadde Light Cinema abakulisa nnyo nnyinimu Ssaabasajja Kabaka olw'okutuuka ku mazaalibwa ge ag'emyaka 40. Mu bulijjo tujjanga kukusabira Mukama akwongere obulamu n'emikisa. Okirabye? Wano waliwo the Bank of India Limited. India erinamu ne bank wa? Bank of India. Nabo baayozaayoza ssebo Ssaabasajja Kabaka olw'okutuuka nate ku mazaalibwa ge gano. Waliwo bano aba Abos Motors Limited baali Jjinja ku luguudo lw'omukaaga wali ku Jjinja Road. Nabo baayozaayoza Ssaabasajja Kabaka okutuuka ku mazaalibwa ge ag'emyaka 41. Ne baga nti emikisa n'essanyu etuuke, tusaba emikisa n'essanyu atuuke nate ku nnaku endala ennyingi ennyo mu bulamu bwe. Kwegamba bannange ebintu by'edda bino binyuma. Ekineewuunyisizza kiri kimu nti abasajja bano ba John Jones baawandiikanga ebiseera ebyo nga ensi tennabakulaakulana mu tekinologiya, naye ng'Oluganda lwe bawandiika lulungi. Naye kati ffe abalina buli kimu Oluganda tuwandiika lumenyefumenyefu. Ssaalongo Simbula. Simbula pulogulaamu lwe. Tumidde aba boodabooda. Obaagala nnyo. Nabo banjagala nnyo. Nentumira ne Pinto. Pinto wo. Musigire wange ate. Eno nange Pinto njagala kumwebaza olw'okubanga akutembeeta n'akuvuga n'akuleeta. Ampanira bulungi. Ate era Pinto njagala kutegeeza kati Ssaalongo muvuge nga buvuzi tadda ku booda. Omanyi ayagala nnyo aba boodabooda ono omusajja. Naye toziddako. Akali munnaye. Tubira ne Nnaalongo. Ne Nnaalongo wange andabiridde nnyo.
andabiridde era kigambe nti ndi mulwadde naye andabiridde alabirira tweyanze gwe omulungi awuliriza pulogulaamu yaffe bwetyo bwegenze tukwagaliza olw'omukaaga olulungi tukwagaliza okumalako obulungi omwezi guno ogwa Mugulansigo ate tuyingire omwezi guli ogwokuna ogwakafuumuulampawu nga tuli balamu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale.